Yabugayo akusakira ag'ebyobufuzi. Muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madina Care. Agava mu kooti nange Eka Cronal. Nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu. Agafa mu Parliamenti nange Kisaakye John. Amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Njagala okujjukiza nti leero olubadde lwakujagulizako olunaku lw'omwana wa Africa nga lujjukira akaseera akazibwa akayitwamu abaana mu ggwanga lya South Africa nga mu biseera ebyo abaana bano baatulugunyizibwa nnyo nga ebiseera bino byalimu obukulembeze bw'abaceerupe. Ebisingawo Joan Comfort Agazu kabituwe. Kati giweze emyaka 25 bukyamanga ga Africa gegata okujaguza olunaku lw'omwana wa Africa. Amawanga agegatira mu kibiina kya Organization of African Unity gitewe AU gasawo 16 olw'omwezi gw'omukaaga buli mwaka okujjukira abaana abafiira mu ggwanga lya South Africa bwe likyali mu butwale bw'abakabbulu. Mukyo ekibiina kyawo AU kyavaayo okulwanirira eddembe ly'abaana bano nga kiyita mu kubazaayo mu masomero okubawa ebikosebwa mu bulamu bwa bulijjo n'okukkirizibwa okusomesebwa mu nnimi ennansi. Era ebibiina ebyo bannakyewa ziyite NGO byatandika mu lino mu 1991. Wabula na buli kati abaana ba Africa mu mawanga ag'enjawulo tebafuna byonna byetagibwa mu bulamu bwabwe oba bulijjo. Wano mu Uganda abaana bangi bagwera ku nguudo z'omu kibuga Kampala olw'embeera gye bayisibwamu mu maka gaabwe gye bava. Wano ku njego yegoze ekibuga Kampala Katwe abaana abakaramoja abava ewaabwe balina enkunganiro we basisinkana okutwaliriza obulamu. Bangi ku baana bano badduka okuva e Karamoja olw'ebizibu eby'enjawulo omuli enjala, obulamu obubi, ebyensoma n'ebirala. Embeera y'abaana bano embeera si nnungi, abaana tebasoma, abaana abeeraawo ne balwala tebalina eddwaliro bagendamu, bagenda mu KCCA obanga tebalina ssente. Bano abaana basinga obungi bazadde baabwe tebalina busobozi. Ekyebuzibwa kiri nti omwana wa Africa alifuna ddi ku mirembe egigabanwa abo abali mu nsi ezakula. Omwana mufirika ayita mbuzi bungi ng'akula abamu balwala ne batafuna bujjanjabi, abamu tebasoma. Kyokka bw'otunula omuwendo gw'abantu be tulina mu Uganda obukadde 11 kwabo bana bato abali wansi w'omwaka wa 17. Bazadde b'eggwanga kiki ekikoledde abaana bano okulaba nga balina obulamu obulungi? Jjukira nti omwana wa leero y'empagi y'enkya. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Joan Comfort Agazu. This is Kingdom TV.